Loimbazi Elias Nalukola solemnly affirm that I will faithfully and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution, so help me Allah. Olw'okubanga ayise mu bwangu okubanga atuwa omukisa guno ogw'okulayira, era mu bigambo byange musabye akkirize Paalamenti bw'eneeba etudde njogereko ebigambo eby'ensonga okwolesa Kawempe North Constituency embeera gy'erimu kaakano, kuba Kawempe North Constituency yafuna okusoomoozebwa okw'enjawulo nti omulungi waffe Honorable Ssejjirinya yasibibwa nga yakamala okulayira, ate yagenda okuva mu nkomyo nga mulwadde nnyo, abadde ku ndiri ebbanga ddene okutuusa lwe yagenda okulunda embogo, kati ate okulonda ne kubeerawo, kyokka ate ne tufuna okukandaalizibwa mu kuteeka ebyava mu kulonda mu kitabo ekitongole Gazette. Naye kitusanyudde nti sipiika bwe yafunye amawulire ago, newankubadde nga olukiiko lubadde mu kuwummula, atuyise ne tulayira, tetukitwala nga kyakusaaga, yeebale nnyo tumusiimye. Era tusuubiza ajja kutuwa omukisa ng'aba Kawempe North Constituency, twogere eri Paalamenti n'ensi eno okugitegeeza wa we tuli mu kaseera kano, kuba tulina ebisoomoozo bingi. We tuviiriddeyo eyo lwakuba tuli bayiiya nnyo, twandituuse wano ssaawa nga 9, kuba amataba gatuzinzeeko ewaffe Kawempe. Nabwe kityo atusuubiza era tujja kwogera ebigambo ebyo. Kankozesa omukisa guno okwebaza bammemba ba Paalamenti abali wano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala olw'okwewaayo kwe mukoze ne bannammwe abatasobodde kuba wano, mu kiseera nga tunoonya akalulu, mu kiseera nga tukuuma akalulu, n'okulaba bino byonna nga tubituukako. Neebaza nnyo bannamawulire olw'okubanga emirimu gyammwe gibadde gya nsonga. Giba kubanga si gya nsonga temwalifunye kusoomoozebwa okwo kwe mwafuna naddala abo abaalumbibwa, agavubuka gakawuula n'abakwata mmundu abalina obuvunaanyizibwa okubanga be bakuuma eddembe ate nga be balinnyirira eddembe. Bwe naaba nfunye omukisa mu ngeri entongole ndibuulirako ku General Museveni, kuba mmanyi nti atera okwemulugunya. Abantu bangi abajja gye ndi nga baŋŋamba tasanyukira kigambo kya kumuyita dikiteeta oba naakyemalira. Naye bwe naaba nfunye omukisa nja mubuulira nti yenze oyo eyatulugunyizibwa abakwata mmundu, n'enzirayo ewange abaana bange nga beebuuza ekintuuseeko. Mu butuufu bw'aba ye General Museveni nga bakutuusizzaako ebyo ebyantuusibwako, mu kigambo kimu abaana obagamba ani yabikutuusizzaako? Obagamba nti omusajja omulungi, obagamba omusibire mu bbwa, obagamba naakyemalira, obagamba omusajja amanyi okutulugunya, obagamba ani? Nze mbowooza nti ekirya ng'embaata nga kitambula ng'embaata, nga kikaaba ng'embaata, nga kyebaka ng'embaata, ebeera mbaata. Nsaba ye kennyini akyuse obukulembeze bwe n'ebiragiro byawo abakwata mmundu balekeraawo okutulugunya bannansi, alyoke abeeremu abo abasaanidde, alemera ku buyinza ebbanga eddene era ayitibwa Sitantebe. Nze ndowooza kiba kituufu gyali ku madaala ga Paalamenti eno mwe tuli, we yayimirira n'agamba nti nno yeewuunya omuntu abeera mu buyinza n'aweza emyaka 10 ate n'asigala ng'akyayagala okufuga banne. Bwe yatuuka n'akyusa nga Napoleon bwe yayogera mu maka g'abawansolo, n'agamba nali ntegeeza oyo akikola nga tafunye mandeeti y'abantu. Naye ate bwe tujja okuvuganya ate ne tutulugunyizibwa, kyewuunyisa oba ddala mandeeti y'abantu agifuna mu nfuna entuufu. Mandeeti y'abantu nze ndowooza alina gifuna ng'ayita mu demokulasiya, ng'oyo asinze yalangirirwa, nga tewali kutulugunya balala, nga tewali kulumbagana bannamawulire, nga tewali kuleeta bululu buwedde kutiikinga kujja nabo mu polling station obuyiwemu, nga tewali kuleeta mmundu zizisa byalo ewali abalonda abakutte peeni n'akapapula. General Museveni bw'onooba owulidde bino bye ŋŋamba, bifumiitirizeeko. Ekirala fumiitiriza ku bikolobero ebikolebwa abasajja bo
n'abakazi ebikolebero ebyo tebitutwala walungi. Abantu b'ensi eno bwe balaba nga banyigiriziddwa nnyo bajjayo kamera zaabwe n'amasimu ne babakuba ebifaananyi. Abantu abo tubaterese bali ku mitimbagano wonna ne famire zaabwe. Ndowooza ekyo tekijja kunyuma. Gwe wamanyaako eyatta Luttamaguzi nti yali Hajji Ssebirumbi. Bwe wali obuyinza wakola otya? Kambabuulira abatamanyi abasembayo okuwanikibwa Kalabba yali Hajji Ssebirumbi yali owa UPC, ne Kassim Obure yali Inspector General Police, eyatta Ddungwe yali nannyini Delight Cinema. Babawanika Kalabba mu 1999 era be basembayo okuwanikibwa Kalabba. Kale Ssebirumbi teebereza kamera tezaamukwata. Naye era bamuzuula nti yatta Luttamaguzi. Ate mmwe abakola ebikolobero nga kamera zibakwata. Nammwe abafuna ebiragiro mujje mututulugunye mwerowoozeeko. Mulowooze ne ku bantu bammwe. Si musango. Ate tujja kusigala nga tukuwakanya. Ebbanga letunaamala nga tulaba ng'okola ebitajjansa mu ggwanga lyattu. Tulina ebbeetu okwogerera mu nsi yaffe n'okwesimbawo. Abaana b'omu ggetta abavubuka mbagamba ekigambo abanaaba bampulidde. Mulekeraawo okulowooza okusaba bannabyabufuzi abali mu buyinza. Tutetenkanye twekolerere. Tewali kijja kuvaamu mu kusabiriza. Twekolere tusale entotto tuwulire amaloboozi agatuwa essuubi n'ago agatukubiriza okukola. Tusale entotto tusale amagezi engeri gye twegaggawazaamu nga tetuli mu kusabiriza abatunyigiriza. Buli lwe tubasabiriza tutuuka ne tukola ebyambyona eri ensi eno. Ng'agavubuka ago g'olaba agamu agaaleetebwa okwonoona e Kawempe North. Bamu bazaalibwa eyo ewaffe. Mwekube mu kifuba. Tutuule wamu ng'abooluganda. Muwulirize amaloboozi ag'ensonga ng'aga pulezidenti waffe Kyagulanyi. Mugawulirize gajja bazzaamu essuubi. Mwebale nnyo mwebalire ddala.